Facebook yatidde. Twitter byonna ne babijjako. Musonyiwe batuusa muzibu obw'amaanyi. Mumanyi mutambulira ku mitimbagano naye Katonda ayina engeri gy'ataddewo force si yange nzekka yange ne ba bloggers. Twateekawo ekintu ekipya ne kyeraliikiriza abantu bangi. Era entalo bweziti bannaye mbagamba muzisuubire. Waliwo abantu abalina bizinesi yaabwe etambulira mu kuvumagana nga ne baba tebalina bye bavuma bo beevuma. Kati wajjawo abaana mu kuvuma n'obateeka mu digital marketing mind change ne bakkiriza ne baba ne solidarity eno. Entalo nyingi zikyatujjira nga tomanyi girukoze eki yeruvude kubanga honestly ebintu ebimu byayita twabyetonda twamuvinga ki era abatwagala mutusanga bukoto kwa address yaffe tukolera emirimu. Solidarity gye tulaze wano yeyinza obbalaga way forward. Tulabye abantu abayimbi nga bafiirwa newabawo abayimbi batimu journalisti nga babakuba bannabo abamu ne batajja oba omuntu n'afiirwa naye ffe addire 2 months obudda ndi wano ng'enkuba etonnya nga buli muntu ajja ba youtuber ba tv presenter olaba ne president eyakamala emyaka aga 2 ng'aweereza aga ng'ate abali wano tebannaweza mwaka mu kuweereza. Kale awo Seeguya kuwanya ekitiibwa nakwagaliza amazaalibwa amalungi naye ate n'okujja baŋŋambye ssebo mwaka ivyo mulimu Mukanda Bongo Maanyi mulimu Pepe Kale gwayina akayiva erimu buli kimu. Faruku mbebaza nnyo muzeeyi kaye newe kiba kyera adduka n'akola ki najja nebaza nnyo mirundi junior baana bange bonna mu bloga sibamalayo okitegeera buli muntu yenna nga yagala kubayimirira. Nze nali simanyi nti nze nnyinza okujjuza ekkooti ng'abantu ne wabweru notolabye ekibaddewo naye njagala okutwala special thanks to Honorable Muhammad Nsereko. Twali twafuna obutakkaanya nga bwa famire naye saamukubidde kanso yonna yabwereere kubanga era ye kanso wange n'abeerawo ennaku 2 mu nsi wabaawo olwotakkaanyiza naye ate omuntu wakulaga nti this is beyond kukkaanya oba olina omuwa kitiibwa. Nebaza nnyo Rashid P.A.we nebaza nnyo ne kanso Ibrahim abakoledde wamu ne ttiimu ya Muhammad Nsereko okulaba nga banfunira yomanyi omusango bwekibaddewo ffenna ababulooga n'oba wenyiiza ne munno ffenna okuva ku fulufiga wisdom tebadde buli abaddewo tebaddeewo nawe ne fulufiga mwebaza nnyo kuba naye kyali kimuyamba okujja mu kkooti okuwulira kubanga tetweyina nnyo njawulo nga twogera. Ate abantu abajja otulopa njagala tubasabe bino ebigambo tetubiwandiika it is just a thin line n'ogenda south n'omuntu wabagambye nti sonyiwa era kyaŋŋambye oli noloya wabale agambe kaliko kako wakoze nkugaye twakubye amasimu ekiro nga ne ku tv nabagaye banaye musonyiwe munzi oli ali mukomera naye webalabye kano kawakoledde wano era bo bagambye era sebo wovaayo nze ŋŋenda okuwerekera bagaye bannaye kale mutusonyiwe ekyo abujeyo kati wasuzeewa iba mwaddono omufaliso nasuze nawo sikirizibwa disclosingawo naye nga nasuze bulungi wabula wemanyi nfuddeyo mulinde obbawo olugero lwa Ichuli in detention. Ichuli in detention. Manyi bw'ofuuka president nga naawe Seeguya waliwo abalwaninga emikutu gyo abalwaninga emikutu gyange bo basigala mu competition naye nga surely nali siriki Sweden wabula nakatya nnyo nga nange nkalabi ningaya eyo bagita media tactic game kati oli wano kigenze kitakozi wano basobodde okuusa ekiwalingira bay ninda bulinzi process egwe nfulume ngende engeri gyendi mukadde ate nga nina kizya mutima gunkuba entununsi netaaga piro 6 balabyemu ne bagamba tuyinza okufukeera nga muno mulimu omulambo naye mukadde muzeeyi n'omuzeeyi ow'empaka nga gwe lwaki okyali wa mpaka ng'oli muzeeyi munnange
oba empaka bazintunda muwenjagala nneme kuba nampaka naye nezinneekakako ng'ekintu wallahi seetaga kkaayana so nsaba mukama katonda bwe tutambulira muno njafunamu omuntu andiowa omutima mbeere mukaka kuba njagala nnyo oba omukakkamu nga gwe seeguya sikuwulirangako mu kantu konna naye maama oba byakika kale pulezidenti kiri kyakabife tukyakulinzeeko wabweru mbagadde nnyo mbagalira ddala kaninde wano tokundeeta wano nga nali brandinga dda era ne message njiyisiza nga mugamba abantu tovoola muntu oba okoze ebintu nebigenda south osobola omugamba sole nekiggwa kuba media naffe tuli bantu baki bebamu simuyinaako obuzibu obuyimba bwe bunyumiranga akwasinga bwe yakwalira mu voice okitegeera ne bakapeke okitegeera bakamiiri yes naye nga buyimba bwe bunyumira era bwanyumiranga simuyinaako obuzibu aproducinga bulungi aproducinga kyali wange maiko nali siina we neekwese nga wegambye ebifo ebimu byembeerawo bamba sirina preview kwogerawo wekolaki wendi naye nga nali comfortable mwenna abagamba nti ndi alanda mulekerawo okwakinga peegi zange ate ndi law abiding citizen nti muwala yannengera waali awo nemugamba kale ntwala kyensaba mumuwe miliyoni ye ebigambo byange ebisembayo njagala okwebaza Honorable Muhammad Nsereko kanso wange ambereddewo ne ttiimu ye ne kanso Ibra Rashid ttiimu ya Honorable Muhammad yonna Nsereko embereddewo nebaza ajja bisikigunda amasimu ag'okumumya kamiliyoni media personalities abantu abawala abaana abato abroad ne diasporians mbebaza nnyo kubanga nabale sikimanyiiko nti kinaaba bwe kiti bannaye ebbombo lyo ogundi wali ani Jackson yakola ku ebyo byonna nzizaako gendaka kulinnya drone gendaka